Okay, anyongera okubeera nga tembabuuzaako buli omu gy'osinzidde okubeera nga ate ogoberera omukutu guli gumu Fahad Pro UG kwoli era nga kubiriza obeere nga ate otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga ka notification bell kali awo ebbali oba akade bw'omala okubeera nga ate osubscribinga akade kali wano ebbali kakoneko kajja kubeera nga ateekako alert nga buli wena bandese video ojja kubeera nga tofuna ka notification out kakati ate gano ge gagudde side ezeno video otandika na kubeera nga ate ondayikingirako sharingirako abalala ayo comment section always vera open wabwena comment yo yonna oli wadde mbo kubeera nga togisula wansi awo of course tetubeera nga tetuwuliziganya ku biki ebeera bigenda mu maaso era nga sijja kubeera nga tenkutwalira obudde bungi nnyo kambire nga tenkutwala direct mu video gye nkuleetedde waliwo omusajja omu yagamba nti ebyama by'abakyala abo babeera n'ebyama bingi nnyo abakyala abo bolaba onaaseka noono senga bageera ku makya ne babeera nga ate beekyayi weebati senga bafunamu obutakkaanya buli omu agenda kubeera nga ate afulumya ebyama bya munene nabo kityo ekiriwo saawa eno omukyala Zubeda yafunyeemu obutakkaanya ndowooza n'omukyala amanyikiddwa nga Jennifer Fulufiga era nga bakyeweereza ebiwanvu Zubeda aweereza kino Fulufiga naye aweereza kino Zubeda yafunye ne ttiimu ye ayina abamuyambako nabo baweereza Fulufiga ate ne Fulufiga naye ali n'agamba nti ndi one man army nja basobola temulina kye muŋŋamba era nga buli ddakiika buli sekendi wabaawo buli omu ebisongovu wabiyisa nabeera nga ate abiweereza munne kakati ne twadde tuli awo olunaku lwabadde lwajjo omukyala amanyikiddwa nga Kulthum Muzata era nga ono ye yali mukyala wa Sheeka Muzata wamujjukira bulungi nnyo Sheeka eyafa ndowooza gwali mwaka gwa 2021 omusajja oyo abambi yafa so ono ye yali mukyala we era nga ssaawa eno yafumbirwa omuvubuka oba omwami amanyikiddwa nga Akram Gumisiriza Akram ono ali mu ggwanga lya America gye yaddukira naye nga genawuliddeko agalaga nti y'omu ku abo Trump byatadde ku lisiti y'okubeera nga temune akomyawo mu ggwanga ly'e Uganda kakati ebyo si byendeese munnange tubadde tukyali awo ate olowooza Zubeda mu lutalo luno taggyeeyo ebyama bya Sheeka Muzata Zubeda ajeeyo ebyama bya Sheeka Muzata atukakasiza n'agamba nti omukyala Kulthum mbu ayina kyamanyi ku nsonga ezo sijja kwogera bingi nnyo ku butami buyina era ngenda kubeera nga tebukuzanyira awo osobola okubeera nga ate owulira naye nga gwe omusajja ali eyo weesige ekitonde ekikazi kitini nnyo weesige ekitonde ekikazi percentage ntini nnyo omukazi tomwesiga nnyo kubanga abakazi bazibu nnyo anyway agenda kubeera nga ate mbikuterawo awo osobola okubeera nga ate owulira Zubeda byesobola okubeera nga ate ayogera ku mukyala Kulthum Muzata lwaki ye ino baatuuseeyo Kulthum Muzata yavuddeyo n'abeera nga ate adda ku sayidi ya Fulufiga era n'abaako ebigambo byesobola okubeera nga ate aweereza Zubeda kino kyanyiza nnyo Zubeda n'agamba otandika otya nakubeereramu nnyo era n'ebyama byommanyi biyitirivu nnyo n'atandika okubeera nga atayasa kimu ku kimu era tulakkalira naawe ogenda okubeera nga ate obyewulirako osobola okubeera nga ate omanya embeera nga bwegenda mu maaso sayidi ezo bwe naba nkuggyeyo nina n'obutami bwengenda okubeera nga tenkuzanyira awo tulakkalira wano nagamba nti tulaba ne tusanyuka ate ntufunamu n'ebyokuyiga so tulakkalira enamba z'essimu ziyitawo wansi ku screen awo kuliko ya Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa beera nga tomunoonyaako obulamu bujja kubeera nga tebukutereera era buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi my dad sana side eno endala Habibu Airport pickup akasitika kolaba akalitawo awo akaliko simbo z'emmotoka beera nga ate okwopelako enamba z'essimu bajja kubeera nga tebakukima ku kisaawe sakono okubeera nga tebakutuusayo nayo gye wadagadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde komawo namawulire amala mangi nnyo tembaawo oyo omukazi yatandikira fitina okubeera nga batwisa mu bba wange amaaso nga terina kyamumanyiko omusajja yakerekera mpasaalaali ne social media yamufuukira ekizibu naye nga yatandikirako oyo omukazi nga alina ekigurupu kyalimu nga bannwanyisa nga guza nga yakala mbeera single mother asigale mu bwannamwandu ennyingo z'omukazi anjabazaaki omugamba gwegundi mwajja nga mwagala ssente nimbawo omulimu onkuwa n'ebifaananyi n'onkolera ku mukolo nize mukazi wo olw'ebigambo byenze namugaana okulinnya ku mukolo gwange naye kiki omukazi yanneesibako omukazi nanneesibako buli ekivaayo nga yanjogeddeko dda nimugamba nange kashikam in my inbox namba kyewange nawo abcd baga nze nange omusajja ono gwe bannenyeza zisinze mu luzaala sitaakula naye temumiiti nga bumiiti zileka itold the world nze nasoma n'abaganda omusajja saasomako naye omukama yatusinkanya conditions ze namutako zirikikali ku basajja abalala zaabalema ye n'aziyita kana mpangula mwalaali zinamugiresa sente tusobola zikwata behind camera ne buli omukuba omusajja nange munkubiramu think about my mental health omwana nge mumulowoozeeko olunange munkosa ng'omukazi awulira
Mpulidde essanyu ng'omunsabulira. Ndabyeko abantu abatandise oyingira mu lutalo muno. Tokka temukaaba. Temukaaba. Nze nina obuzibu ku buli muntu. Kulutumu muzaata tokaaba. Teyakyusa erinnya. Ebbanga ly'omalanga tewanneebaza. Taba ku lusumu gumiisiriza. Ebbanga mala tewanneebaza bwe nakugambira mu mbeera embi. Mu mbeera embi ng'ensi yo nayo neekukyaye naliko. Ekyo kyonga tekinneebalizangako. Ng'abantu balowooza yatabaawo. Osiba weekuba kukaaba. Mukama lumu aliyokyeza omuntu kukaaba. Ndowooza mulaba okuba n'ebitundu by'ekyama kati annoonikolo zijja. Nedda bannaaye. Nedda. Sikumanyi tonkubira. Wallahi ku lutumu muzaata bw'ambanga nakwefulira nga siggo weefuula. Nsaba Mungu andetyo. Gwe mukazi gwo wajja nze kakubulire shuga. Oyo omukazi yajja. Ojjukira olunaku embeera bbaawe nga yaakafa. Mu mbeera ku lutumu gye walimu ng'ensi yonna yonna ekukuba wajja Farida Kibowa yajja n'atusaba. N'atugamba banne mubeere ku sayidi y'omukazi oyo mukazi ali mu mbeera mbi n'atunnyonnyola sayidi omukazi twagenda naye amukyala nabeera ku sayidi y'oyo omukazi because there's what we call woman emancipation. Twakkiriza nti omukyala nenkubeererawo nga mukazi muno nenzijanga awo ku tikote obuzaamu yali mukwano gw'egyo ebiseera ne Hajati Farida era nakubeererawo baveeyo banneegaana zaamu aveeyo anneegaane Farida Kibowa aveeyo anneegaane nakubeererawo n'okola YouTube yo yasooka nze nakuyabonyetatyo ye ng'agamba ze kulwanirira ddembe ya mwana muwala era ng'akozesa organizations zaani za seeka okitegedde kati olwanirira otya omwana omuwala ate n'obanga olwana omwana omuwala nakubeererawo abantu bonna nga bonna bajja tonnabalaba nga tonnalabayo amawulire yadde no nga wendiyimiridde naawe nenkugamba tandikanga ebifaananyi n'okola graduation ye yasooka nga wendi nga nze gw'omanyi tonneebazangako wabula bwe waleeta omusajja n'ate batandika okukuba amawulire olw'okugambako nti kkulu nti omusajja mu mawulire wankyawa n'okyawakku ani Hajati Farida n'otukyayira ddala ekigambo kyokka ekyakunyiiza kyali ekikugamba nti omusajja mujje mu mawulire oleme kuswala kyekyo kyokka mbulirayo ekintu ekya kyonna kye nnakola kale wagambye abantu nalinga nkonena mental health abantu we bakkubira nga mental health bagitwala nga bagamba oseseeka ngwaki tewanvaako oli user osiba kukaaba genda kukaaba onsabire bwemba nnimba nange ngendeyo nkusabire bw'oba oli mulekerawo genda kukaaba nga muli weekuba kukaaba buli lunaku lubu erikwokya erikwokya n'osaanuka olubuto n'osigaza mutu erikwokya n'ogenda okusukka booti ng'akabina kakuddibwe kati nga tekakyali oba kyekyatuuka ku anti kyekyatuuka ku ono kaaba eriyo kyabannanfuusa kati Zubeida osiba kukaaba ng'olina ogwa omutima omubi wogamba nti olwanira ddembe lya mwana muwala okakasa alina okubaagirya asa kuba ngenda kukaba kwambadde nakozeseeyo example naye batekola makulu nina kyekinnumyeko ono omukazi wallahi ensi temanyi ku lusumu wandivuddeyo ensi yandikutegedde ku lusumu wevyeemu enkwe ku lusumu nakubeererawo wali ombeereddewo kuki wali onkoledde ki embeera ensi yo nalina we yakukyayira nga bagamba oseseeka wayenda ku seeka byonna byennazi nga bisibikira wali ompa sente nkubeereko wampa emitwalo 10 wampayo sente z'endala nalindideko sente z'endala wampa emitwalo 10 wali ompa lindako wali ongamba nzibikire ki emitwalo 10 wali ogamba otuwe wali otubaa tuzibikire ki emitwalo 10 gy'oyise sente hati zagambye abantu nemusasula wali onsasula ng'ompa sente zaaki watuwa sente gyali emitwalo 10 n'omuwala gwe nali nkola naye mukwano ng'otwebaza olw'okuba nti twakubeereddewo n'amala n'akuvaako ng'era ogambye akoogeddeko nga ate n'ebyo yali akoogeddeko byali bituufu mukwano n'enzija n'embeera naye tikote washutinganga videos ng'oyita abantu n'obashutinganga n'ebiseera ebyo n'omusiramu yenna akusanga wegayira mwegayirira okubeeramu sebo ssaawa zino gw'oyimisa agamba ng'olw'okuba nakugambako fulungu gwe weeteekako ekyagenda kuwemula wenna wennaakwanika obusolo oli kuuza omanyiira nze yakubeererawo jasi abakazi b'e Uganda temusiima olaba wali amuseeka olukwenzaala namukirabika Zubeida
tali serious nze muyambeko gwe kizubenda mu binyo by'embwa toli serious oyo omukazi tosobola kumuvuma biri ebiri serious oli musirusiru nakyo olina amagezi kwesonyiwe kaakati mu ebyo byolekera ebinyuma byo naawe oba tosaafuma gukazi ogwo naawe kakusabulire mu kitunulanga ettoyi ekadde wamma gwe kikazi gwe kiheeta kyange sikwagala gukazi gwe sikwagala gukazi gwe bannange mpuliranga ne bwe nkulabako obulabi nsesema mpuliranga ne bwe nkwogerako mama njagala kusesema gukazi gwe ekisokera ddala tolina mpisa ekyokubiri tolina ddiini oli gukazi gulogo olina ettima olina ekko weeyisa bubi abakuyamba bwewalana abakusinga bwewalana okyakalanya abantu ebintu byonna biri kuggwe nze mukwano nfa naawe nakukoowa nakutuuka sikwagala siri kwagala ne bwe ndikusanga ku kkubo ng'olina ky'obadde ndigisimbula ne situnula nayo gwe mazigwe ate ne bwe ndikusanga nga bakukola ekintu ndibayambako okumaliriza okumalawo nze nakukoowa nga nawe wagamba abantu nti oyagala nfe nga nawe bwosiba ogamba abantu nti tonjagala mukwano nange sikwagala obadde ogenda kumpaka kiggwe oliisaani nga nawe kenyini weeremeredde okweriisa omanyiraani gwe omwana w'abandi gw'omanyira weetegedde gwe wennaali eyo ng'owulira ompalana nga gw'olyawo owulira feemu yange yali akuluma gwe mazi walolowooza osobola okunkomyayo dayologe tolabanga byologa biddira gwe kunze naawe ani azunga laba omwana laba engato iyo ya mitwalo 3 laba outfit laba chains ono gold pure avako ebyo bicupuli bye mulaba eyo okoma nabbira babulabi andetako enzikuze zagenda siga abaana b'oku tiktok obuzibu bwe olaba ya trendinga ng'omwegomba ng'omwegwanyiza ate toyina nkwana mu kifo ky'omukwana obulungi omukwana namutisatiisa musiba mukwano nze nakumma embolo yange wali oyagala nkulye neŋŋaana nonkaka neŋŋaana noŋŋamba olinfiirako paka lasiti naye mukwano siri kulya kubanga osesemya towooma ofaanana bubi wenyinyaza oli kinyampo olinga omuwumbo gwa bbi nga bagutadde ku omanyi guno omuwumbo gwa bbi guno ng'okwanjula guno gwe bateeka ne basaanika mu lumbe ani akulya gwe abanga alidde toyi ayebaka ku gwe abanga yebase ku mazi gwani okulya gwe ate nyinyala nze sefuto wali asubira nsobola ogwa mu toyi mweye empukuuyo gwogo ogunyaga ogwo gwataasika wabula bannanga abantu beeyagaliza naye naawe fuluminyo omanyira gwe fuluminyampo kitunulanga ne fulumu ani gwomanyira gwe masiikinyo ayasama abakuyamba bomanyira naye nze mazigwe nakugamba sikutya mpazo nonyankuwe round 2 amanyira gwani amanyira zubeda gwe masiikinyo gwani amanyira zubeda gwabeera atambula asabiriza abantu kweyesiba ku bantu ng'ogenda buli gwosanga nga alina sente newefukaniza newefuula amawaya newefuula omusiro abantu bakutebuka bakukoowa bamanya akabadiko bakayiga kati okyatiisatiisa nnyo okusiba okyatiisatiisa nnyo nezipolisi zakoowa toddamu tumanyira togenda kutuvuma ffe tusirike tetwagwa mu buyu tetugwangako mu toyi otuvuma tukuvuma otulabisa tukulabisa atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekutomira anti bwe tukuloba tibakukolako ate gwoli above kati mukwano twerumbe kimafiya twerabe kimafiya gwe mazi tugende erugogo gwe twewemu tugende erugogo nkuwe jjajjaawo gwe yakufaako ebyo byeweyogeza bwe yafira mu lutalo lwotamanyi atumanyira gwe wabula ne bakumpaamu 30 seconds bayinza okusanga ng'ofudde bivumo nyinza okukuvuma kubanga gwe wenna oli bivumo byange just sibikugambangako ekisooka fese kulinganga eggwa lyemmana ekyokubiri amazzi bakulinganga obutuli bw'amazzi ekyokusatu ennyindo zikulinganga emidumu egitwala amazzi ebanda ekyokunomwa gukulinganga emmana eva okuzaala nga tebagitunze bulungi ng'ekyalimu n'amazzi ekyokutaano omukwano figayo ekufaanana ng'omuwumbo gwa bbi ogulemedde ku ngulu ekyomukaaga bakuzaala mu jjajjaawo bakunyigiza nika ne bakunyigisa amazzi g'emmana era bakutawalizako amatako omukwano sita ddale tolina kyongamba naawe maseekini gwengwa gwe ayasama oyasamirani gwajjudde entumbu ya bbi andetako wano bifibroids ebimujjudde mu kubuto njakwa mazzi ampalana yenayina otegedde byenkukoledde byebyo gweobereyo ng'ompalana amanyira gwasulanga embizi omanyira omuntu gwasabiriza atalina yadeka bizinesi atawayadde omusolo okigambire nnyo bwekiziikira osanga byone manoko enwa kyoga nnyo kiringa embeba tinkakirebaga manoko neryo ekifiire noli ebinyampo hanoya kyakumanyoko nazo okuteera eminyo kitunulanga embeba manoko yewe nazo okuteera amazzi kumanyoko tinza okuzanazana naawe wamanyiraze nomanya nomanya manoko tinkwenda kuzanazana naawe ogenda tumanyira tukumanyira otuvume tukuvuma gwe kikazi gwe tetukuti ate twamanyira ebyokukisatiisa byo twabimanyira ate atusasula okuvuma omumanyi oyo omugagga omumanyi oyo abaho yakoowa ate abaho yatugamba kikazi gwe naye wali oyagala mwebakako
ate yakukoowa ate asiba atugakwogerako ye mama ate wetandika emboozi yabaho simala aba alina kyata tugamba ku ggwe tubijjeyo bena bena kyeyakutwala mu state house nakutwala eno nakutwala eri n'omuswaza n'obba ne sente tubijjeyo abawo bananga oliwa ayibama chipusina ku Lusuumu amalina kukutuulira bwe nti ku Lusuumu olina blog omu gy'oddukidde n'ogamba lwaba noona erinnya lyo. Actually ku Lusuumu gwegweno sembayo okwogerako, sagala nnyo okwogerako nnyo. Bino abamu ku ffe bye tukola njagala kukujjukiza nga okufuna kye bayita embava ezoogera oba eddoboozi eryogera mu bantu n'oba nga oyogera ogiyita e. Obuvumu obumu twabujja ku musajja yakuwa ekitiibwa ky'okubeera omukyala Seeka Muzaata meiso olw'essini tano piece nti wuliriza gwe ku Lusuumu. Muzaata yayogeranga n'ogamba waawo ng'ekikyamu akyogera ne waba katuuti ka muzikiti ng'alinza okubawo ekyobufuzi. Twegombanga nnyo omusajja oyo ffenna. Wali wafumbira omusajja ku Lusuumu, wali wafumbira omusajja tomanyi kye walina. Abakazi bangi nnyo bajati maswalla bagenze e Mekka bali mu bufumbo obutebeekevu ne basajja baabwe bahaaji bikoze bitya. Naye mmanyi abakyala bajati abali mu makeya abafumba bamanyi kyali kitegeeza okubeera mukazi wa Muzaata. Oyinza okuba tomanyi kye walina. Ku kisa ekingi Allah kye yali yakuba Katonda kye yali yakuteeka ku aji omugenzi Seeka Muzaata nti yakulabamu kye bayita ffe tetalaba. Yakuwa chance esoma nga bakamumuwa meka 10 otandikirawo mirimu gyo gy'okubeera omukazi kuba eddiini kirabika ebakkiriza tekikinaako obuzibu naakusomesa ku myaka 13 paka wofunye PhD. Mukama w'amaanyi yakusomesa paka wafuna PhD kye bayita omusajja alabyemu omukazi value. Abasinga bateeka just awo n'ofumba bufumbi osiza Seeka Muzaata ate ky'oboogera n'oddayo n'osoma sente zaabangawo. Yagamba nkulabamu omukazi ono njagala abeere wanjawulo kadde yasome nengera wanfumbire emmere. Tomanyi kye walina. Yayogeranga mu muzikiti naffe ne tutya Abakatuliki. Muzaata yali omusajja tagenda kuddizikibwawo gwe wali wafumbiro. Naye Muzaata yafa omutima gumuluma. Tolaba nti odduse wali takuloopa. Muzaata yafa omutima gumuluma. Muzaata teyandikukiriza kubeera mukwano gwa Fulufiga singa nywali yali mulamu. Muzaata tewandibadde mukwano gwa Penge, tewandibadde mukwano gwa Fulufiga nga Muzaata mulamu. Wandibadde ate emikwano gy'ofuna gyegyo emikwano gye yayagala ofune yensonga ki yakusomesa nga kuddiremu. Seeka yandibadde era agala kukulaba n'emikwano gye wandisaanidde obe nagyo yensonga ki yakutwala osome ofune owobeere nga emikwano gwo gukuntana n'abantu abagwa mu kalibayo mu byenjigiriza oba ne mu ntegeera. Teyandikukiriza kubeera mukwano gwa Penge oba mukwano gwa Fulufiga oba mukwano gwa Zubeida. Today oli mukwano gwa Zubeida, oli mukwano gwa Fulufiga. Bw'oli mu kubeera ng'oloopa eri liboonoonye erinnya lyo. Kati awe mbalija tutambula empola. Gwali ku mukutu guno okujukiza munno nti subscribe yakatandise okwogera akasajja. Ekitiibwa kiringa mbuzi ya mukazi. Osobola okuba nakyo buli muntu alina ekitiibwa kye bamuzaala nakyo. Byokola bye bikuggisaako ekitiibwa kyo oba byokola bye bikwongeza okuweesa ekitiibwa. Kati y'embuzi. Embuzi buli omu bamuzaala n'eyiye. Naye ekibyawula oba ekibigatta ekitiibwa n'embuzi kiri ekintu eki. Ekitiibwa bwe kigenda oba respect yo aba ne bagikugjamu bagikugjamu omulundi ogwo tesobola kudda. Bw'oluzinga ekitiibwa mu society tesobola kudda. Kati ekimu n'embuzi. Omukazi aluzinga embuzi oba omusajja omulundi ogwo tedda. Wayokya dda. Wayokya dda mwana. Tomanyi nawe wayokya gwe mukazi gwe. Gwe. Kali kazoke nkubulire ku Lusuumu wali kwete weemanyi. Gwe nze n'ebbanga inakulaba mu kamera ebiseera nga Muzaata akyali mulamu lyabalanga ttono nnyo. Sikulabangako nga Muzaata mulamu
mbuwa NBS akutaddemu akazi n'agamba amanya bino byogerako ki wamma ng'obadde oyogerako ki ng'oli kazi munnamawulire akusemberedde akutaddemu akazi no Seeka yabeererangawo mulamu tewaliwo mbeera nti zinakulako ko ne mu video nakulabako mu video lunaku lumu lwokka kalina kubukedde TV nga Seeka Muzaata alina byabule nagamba nsaba mukazi wange abawubireko ku bujamu n'osituka n'owubira abantu jambo yakukweka kamera ng'amanyi kye bayita omukyala ng'obeera waka omuweesa ekitiibwa Seeka yafa omutima gumuluma voice note ye yayitiŋŋana ku mitimbagano zwe nasinga okujjirako lo omupakasi Seeka ng'akaaba amaziga Seeka Muzaata we yagamba n'ensomesa omukazi n'anjoga n'azina omupakasi Seeka yakwata omusajja omulimi penshe omulimi yamuggyako abalole akabalenga ewuwe agolola emifule gyakwota essapatu zono ezize n'ez'abaana bammwe simanyi Amiru Seeka we yavangawo n'ogenda n'okwata omusajja omupakasi penshe n'omusenya mu nnyumba y'omusajja wabirangawo abakozi ng'odduka eri simanyi gye mwabiranga era Seeka nga voice note ya Seeka we yagambanga emabega w'ekiyungu n'omuwa kye bayita bulojjoobu mu ngoye Seeka ze yagguliranga emekka omupakasi ze yafungulanga bw'ati n'akukuba yinuka nga tofudde nayo nti Seeka yazijja Saudi Arabia kawante kazikwata bwe bati kazifunyanga ekisiimuula ne kakwata bakisimba ne kakuteeka evivi kagenda okuzzayo okuddayo mu nnyumba nga olina otonya girisi ate tutti nno loole oyiro wa loole n'okwasanga mu Seeka mu suwaani enkwatemu already mbwa ggwe oli musiru nnyo era obusiru notadde nakufungula ndiga ggwe ogamba otya nti abakazi boonoonya amannya gange abo bakazi gwe wabasemberera nga tebali mikwano gyo ng'okyali mu maka amatuufu bafuuse mikwano gyo abo abakazi abo nawe ofuuse kisassalala gwe ng'ofuuse kisassalala nabo omusajja gwe wafuna ennaku zino omusajja ekitiibwa kyo akiyiye kyonna ekya Seeka akiyiye akimaze oyo Akiramu amwozola amaaso abanga enteenya ali lyafeera akwata abakazi ne bemutadde ku mizigo abakuba engalo mu mabiina mu matako buli wayita ekituli akubayo olugalo n'alukuleetera gwewunyeko yali mukazi wa Seeka ow'ekitiibwa Akiramu akwata engalo n'afumita buli wabeera ekituli ky'omukazi n'agamba wunyako n'owunyako naawe n'owana nti Akiramu awunya bannawe weebaleka guleevi embwa muboononye ekitiibwa kyo skando mmeka z'obaddemu gwe ku lusumu okuva Seeka we yafa boonoonya amanya gange bandibubye amanya gange liita diisi liita daati muganda wange abakazi go abasemberera tetulina amaloboozi go nga webaza fulufigo kubanga akuvumbira ku bantu Zubeida si yabadde aggala soozo ku YouTube si yabadde akugalira soozo kati ogamba otya nti boonoonya ekitiibwa kyo nga gwe kennyini go weeteekamu abo muganda wange nkujjukiza baawa we yafa Seeka Muzaata ensigo yali yafa wafuuka kisassalala nze gwambira sakubaza don't find ye entice nze nkubuulira ne kubisatu nkuzina na olaba Akiramu yakuzina gwente bino byonna byolimba mbugalo kyalodi wayo kyadda terigalo tuyinza kwispalinga otya abakazi ng'obyane bana abakazi abasibe bavuma bannaabwe nga bawemula nga bwe bw'okozesa eno gw'olinga makula abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu